Chosen Becky akakasizza nti bbawe Professor Ssekaggya yamugaana eby'olubuto nabyo ogenda kuba ng'obimanya mu maaso awo. Hajjati Sophia Nantongo avuddeyo n'akatyemula omuyimbi Maureen Nantume wali we baabadde jjo ku press conference nabyo ogenda kuba nga obifuna mu maaso awo. Omuyimbi Juliana Kanyoomoozi kaawedde mudda, Omusumba Rosias Bugingo naye ayina akatiipu kaawaddemu mwenna abaana ab'obuwala naddala abakyali mu kudeetingibwa n'ebirala byonna ogenda kuba ng'obifuna wano ku Suvia News Extra. Omwami Fred Lumbuye atabukidde TV presenter Natalia Ozi mugamba mutya mwasibye mutya kansubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesubanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nyinga okusabirako omwe wenna abalwadde abakosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukiko ba mikwano. BF Suma Herbal Research Clinic bano bajjanjaba endwadde zonna gwe z'omanyi eziri mu nsi muno bakubireko bagenda kubanga ate bakutereeza era nga Sheka Shirafu Dembe naye musomi wa dduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru yonna gy'obeera osinzidde agenda kubanga ate akolako n'aba BF Suma yonna buli nsi gy'olimu nabeera bakolera ddala ne delivery so toddeyo n'okaba n'ebirwadde mbu ate omugogo nsimbi ate simalaako ate omusajja simanjagala kwongeza mu size biki bakubireko. Munange sigenda kulwisa omukutanisire Chosen Becky ono no y'omu ku baabadde ku press conference ey'omuyimbi Maureen Nantume naye munange waliwo akatambi akalabiseko Chosen Becky nga muwotookerevu nga yenna alaga alinga alina omuntu gw'amiisinga munaye nga w'omanya abaakuno ku social media beekigambo bakisaire n'agamba nedda kati bambi tali bulungi mbu ali kulowooza ono baffe ono omwami waffe ono yateeka akaweta Professor Ssekaggya kyakambi olaba vidiyo eno wuye nga ye mubiri gubaddewo naye omutima tegubaddewo singa okwetegereza takomyeko n'atubuulira ensonga lwaki tannaba kufuna lubuto tannaba kuzaala ye agambye tagendera ku peesi ye wabula agendera ku mateeka ga mwami we Professor Ssekaggya ge yamugamba sigenda kubanga nkubisa laba akatambi kano ate nze nkongereyo swiri n'agaleero teeyibudde. Mwami wange mwami Ssekaggya andaze omukwano ambeereddewo esimanenya kulowooza nti ndi lubuto of course because I look good ate buli olaliko bulungi balowooza oba lubuto naye kino nakyo kankikireyani omwami wange yaŋŋaana okuzaala nga tannaba kunteekako mpeta yabufumu nga wali okirabye mwena abakazi mba mubawasa mubagamba sooka ozaale owange yaŋŋamba nga tannanteekako mpeta yabufumbo sijja kuzaala naye twalinze naawe naye nemuŋŋamba omwezi ogwo eri emikolo nga giwedde kati tulinda bufumbo marriage ey'omu official okitegedde eyo empeta ya gold nze gye njagala kati bw'aginteekako ngendo saa temunderaliki ate ze bamanyi ze bamanyi era lumu ŋŋamba katonda singa twali tuzaalanga oba kale n'ogaa nti webale nnyo ti myezi 2 lubuto luvaamu singa muwono mwena muli baana bange lwaki oyagala nnyo okuzaala Chosen Becky? Because why not? Ng'omanyi abakaaba okuzaala mukisa ate ze nina abaana abalungi ze nzaala abaana bange abalungi begakaawo nava ne mbagamba nti ebifaananyi bino ebitambuzibwa nga Chosen Becky alaga ali lubuto era ng'amaze n'okukola zi baby shower biki munange si bituufu aka app kali ku TikTok eyo ndowooza balina nga babugattagatta ne bakola omuntu ng'alina olubuto azadde bamukoledde baby shower kugamba weebito ye agambye nti omwami we agenda ku mateeka ga Professor Ssekaggya yamugamba okumuzaala ayagala malimu teekako mpeta ya bufumbo akategedde akubira engalo ez'amaanyi naye nga bwe tweyongerayo ewa Maureen Nantume munaye muyina maaso awo Hajjati Sophia Nantongo agenze n'akubawo ekigambo n'agamba Maureen nina ekintu kye njagala amuyise by the way na Momo ejjo ku press conference nagamba Momo nina ekintu kinnumidde ebbanga ate era sinze nzekka nsuubira n'abayimbi ffenna nga we tuli wano nje njagala nkikwatula entugamba kiki ayagala kumuvuma ayagala mugamba sikwagala ayagala mugamba nkwagala nnyo kikiwoma ffenna ne kituteeka ku bunkeeke naye munange gye yasembedde ng'amuwaana ng'amugamba nange oli superstar biki era balala biwadde bingi nnyo ng'ate wengendo batera kakati maaso mwatulira n'olwaleero ojja kunsonyiwa gwe wanneeyitidde yes kinduddeko nno njagala luzungu mama tamanyi luzungu
kinduddeko momo gwe wanneeyitidde naye kino ekintu tuli mu mwaka ki 2025 myaka giringa emeka momo njagala okukwatulira okuva n'olwaleero ate tekiri kunze nzekka abakazi bangi bulijjo twagala okukwatulira. Yes, you are a champion. Bwatyo omuyimbi Hajjati Sofia Nantongo bw'abuulidde munne Maureen Nantume twali tutidde nga tugamba leero agenda kumubundugulirako kityo tugamba agenda mwatulira nga bwe yatulira Catherine kusaasira nti tamwagala naye nga era mu kiseera kyekimu Maureen Nantume avuddeyo n'agamba nti ye nga ye yeyozanga engoye za Hajjati Sofia Nantongo nga yazigoola kugamba nga yamutegeera nga yamuteekera buli kimu. Era n'agamba nti waliwo olunaku lumu lwe baabakuba baali baveeyo entebe bamukuba n'amutwalako akasimu ke kaali k'amapensa naye bamukuba nga agamba engoye za boosi engoye z'omuyimbi ne munange buno obudde naye twebaza kuba kati ng'ali successful ndowooza Hajjati Sofia Nantongo kyabadde agezaako okuba ng'ayisaawo. Munange bwe tweyongerayo ewa Juliana Kanyomozi yagenda n'ayimba akayimba nti nakulanga nti ebigambo nga saagala nnyo olugambo ng'ennyombo sizikombooza oba sizikondooza anyway kyonna kye yayimba. Munange nolowooza Mondo Music oluyimba lwa Juliana Kanyomozi talukyusiza aluzizza mu luzungu so ngenda kubanga mbateerako wano ye nga ye byasobodde okukyusa byayimbye mu luzungu ate tusobole okweyongera kati simanyi oba nnyini luyimba njagala kuyimba oluyimba lwa nakulanga ati ebigambo nga saagala nnyo bino I grew up when I don't want words, when I stay far away of words, and I don't enter quarrels that even my mother can testify. But people are sabotaging me. Modern music, they are sabotaging me. Even that person I knew for a long time, it changed in a clock of an eye. When you go higher, it pains them. Every good thing you get, it pains them. They fear to leave them. That is the sad news. When you go higher, it pains them. Every good thing you get, it pains them. They fear to leave them. Mama, that is the envy they have. Hey. So far awo tutuuse ku nakulanga nti ebigambo luzungu mu Luganda ky'owulidde ky'oba otwala oba byo byayimbye oba si byo yakoze obugwe kati tulina Juliana Kanyomozi oba agenda simanyi kiki agenda kikolera naye nga oluyimba Mondo Music amaze okulufukula kati aluzizza mu luzungu mu Ingiriizi BF Suma Herbal Research Clinic bano bajanjabisa eddagala lya butonde era nga bajanjaba endwadde zonna so gwe n'omwami atawanyizibwa ensonga z'obutamalaako nga gwe abakazi bonna boofuna bagenda oba nga oyagala kugejjesa mu sayizi mukwano bakubireko bagenda kubanga ezo ensonga bazikolerako ddala gwe wenna oli mukadde oli muvubuka oli mukazi oli musajja ng'otawanyizibwa ensonga z'okufuka g'ofuka omusulo gulimu olusaayisaayi obanga gwe tova mu kufuka obeera waakamala ng'oyagala ate ng'okufuka okwo olumizibwa ofuna pain ey'amaanyi munange bakubireko ensonga ezo nazo bagenda kubanga bazikolera ku ddala so gwe wenna ayagala okusala omugejjo oba ayagala okugejja oba ayagala okulayika obulungi oshanane obirenga ekini ekigudde emmata bakubireko ezo ensonga nazo mukwano bye baasinga ate okusomera era bagenda kubanga bakukolako bulungi nnyo nga ggwe w'oba oyagala munange bwe tweyongerayo ew'omusumba Rosias Bugingo ono avuddeyo n'awakatiipu mwenna abaana ab'obuwala abakyali mu kudeetingibwa alina ebigambo byayogedde mu ntandikwa at first bisooka ne binyiizaamuko enjogera gy'abyogeramu era wotabaawo mugumiikiriza oyinza okugamba nga ate era omusumba kiki kyo kimutuuseeko abadde kino ate mu endi yaako kale mulimu ekyamakulu ekinyusa era muzikirize mbateereko vidiyo eno osobola okugiraba ate era ogyemu ekyokuyiga kubanga ekyokuyiga mu ekiri kyamaanyi nnyo nnyini ddala so togiraba n'ogireka awo n'ogamba abawala bonna bajja kudiba okugyako abalina ssente kankiddemu gumu temukiwulidde abawala bonna bajja kudiba okuggyako abalina ssente si ssente za kugaba temugabira balenzi ssente muboonoona naye njogera okuba nti olina ssente zo weekolere ssente omuntu akukwana mugenda okutuuka ku deeti nga gwe weepakidde simpereza transport
mpereza transport musiba kwebyo atono gompadde tamala. Aha. Atera kinyuma je mugenze out. Nawe kabiru no kakwata namanya toli wa kumanyira. Sente yo eyo kububwe woma. Kubira mukame engale zamanyi. Financial independence. Ngolina akasente ko. Ne mutula ne mulya nasaba ebintu. Nga yeragaloza afunye fala. Muba muli awo ng'omuwala wa hoteri yazze n'akatabo akali mu bbiiru n'okamuggyako n'ojjayo akasawo kaako ak'ekikyala 26 ze mulidde kwabadde agenda okuvumira n'oziwaayo n'ogaba ne tipu wa 4 si gya 3 simanya bawula bembulira weebali wano n'ogaba ne tipu wa 4 ena gasatu oli omusajja bwafuuka omukazi akubuze osigazaamu 2 nange ogambe ng'omanya nti bye mwogedde byonna bibadde bifu ono kimonde oba tutegeregana naawe omuvubuka kikwetaagisa okuba ne ssente omukazi kasita asasula biru ya 3 kase essimu yeyo girina awo wennyini we muli wooteekerako akakadde awo wennyini we muli omukazi wasasulidde biru ya 3 n'agaba ne tiipu odda ku simu yo ng'olinga ali ku WhatsApp agenda okulaba ng'essimu ye gira twitwi agenda okukeberako 1 million cent reason lava ezikubira waggulu mu linnya erya Yesu. Bwatyo omusumbuluzi Yasubujingo wawadde katiipu mwenna abaana ab'obuwala obanga ogeze ku dating munange tokubampa transport ate biki mulageeko nti munange naawe tuli wa muzanyo mbaawo ojja okwawulira omusajja n'ekimonde naye nga wetuli kale ku side ezo munange bwe nkongerayo ew'omusuubuzi Nakinku amanyikiddwa nga Anatalia Ozo no mulimu abasanyukidde obuzibu bwamutuuseeko ate era mulimu abanyoleddwa wamu naye mwami Fred Lumbuye muyina maaso awo ng'ate naye ayina ebibye ye byayogera ku mukyalo nombu yabalinnyako nnyo omwaka gwa 2020 ayina ebigambo biye nga ye byalezi naye ng'abaana abantu bamugambye kati ogenda kufuna otya obwenkanya nga ku shoyo ombu akyaza ba TikTok omuli balugira ba Sefco ba Kakono ba Madubala n'abalala kale bingi bye bamwogeddeko sigena kubanga mbiddamu naye katulabe Fred Lumbuye kiki kyamugamba Anatolia Namboze watumanyira mu 221 nange nomumanyira n'ekulinda mu koona kale kankwambula olwalero otegeere watumanyira wamanyira nze omuntu n'enkuleka dabaleka gwe oyigwe noli gwe basirika ogenda osoma okugaba emmere mu nnyonyi oli nabeerubeeru nakale akali mu Amerika akafubuka kali mu Amerika mwamanyira n'embaleka nga muli ku show ya muvuma n'ekyago ntubaleka n'enkulindira mu kkoona kati nkufunye olwaleero njagaliza ebigambo bino nkunnyonnyole ngazikole mbali nenzi w'abayiribi nenzi w'abaana ne bazitambuza emmali yange yonna yawettemu nga siina we yendekera abantu wano wewano nkubidde buli omulonde naye nakubidde banze nakasatu sukulumako nina eddoboozi namale yampa nawandikidde Jerusalemu sale nawandikidde buli omuntu edde kukyaza omukulu oyo mukasita naye ogende ne mwamiriza sakito banange tuttewa sigenda kutuula sigenda kwebaka eyavudde mu bantu bonna n'ayogera nnyo agamba ali voko nnyo era ayogera nnyo naye akuumye ebyama byo bingi nnyo nga tabitadde mu public era n'okujjawo kyamuyitiriddeko nga ssente ze capital afudde nnyimungi nnyo kati omukyalo ono yokubadde ku TV nga bawalampa enkyukakyuka era bwe yakoze statement nze siri mu politics lwaki tali mu politics kankuzeeyo webbaaka mu 2020-2021 ono omukyala yeesiba okubwa kansala n'atayitamu bw'otayitamu olw'okuba nti yali voko nga balina okuvuma n'okulinyirira Kyagulanyi
yagenda ewa Salimu Saleggulu ne bamuwa ssente. Yagenda ewa Salimu Saleggulu ne bamuwa ssente, bamuwa capital. Ekimuluma si maali ye kufa, akuba buli mu yafiiriddwa. Ekimuluma engeri gye yafunamu ssente. Tayagala kudda kufuna ssente mu ngeri eyo. Kubanga kyekyadde mwena temwategedde lwaki yakaabye. Era n'okugamba nti yawandiikidde Kisawovuga. Kisawovuga si yatwala Kampala City Council. Kisawovuga si ham. Uzi Kisawovuga. Yabadde awandiikira muntu we eyamuwa capital oyo Sekimuluma ssente gye yazijja. Kyekimuluma ennyo. Okugamba nti ye ebintu ebikumi byakyama. Yatumanyira nti omusirikinze nali namwesonyi oyo mukazi. Era kyovula nakoze post ne mbagamba mama waga politics takukwatako. Era tabakulya ssente. Bano bonna museera out. Onagamba politics tamukwatako ekyo kyali ki? Essawa nabagamba yani. Nabagamba essawa yani. Wano yali alonda. Abantu okubanti bante batono kijja kakosamu olw'okuba nti tubadde twetaaga abantu nga bangi bajje bayogere eddoboozi basingike eddoboozi nga bwe bwabadde nga 14 wiiki ewedde. Kati mukulu mukyala Natalia watumanyira mukalu akawedde. Kati ekikaabya si bintu biri ebyagenzemu amaza wabula gye wajja ssente. Ssente za Natalia zaakaabira zaava wa Salimu Sale zaali mu kibuga tombutulabutula. Ssente yazijja ludda zaali mu kibuga tasobola kuddayo kubeera mu mbeera y'emu adde mu kibuga tonkutulakutula mu ssente. Kati mwenna amanya akayimba ka comrade kabako kabayita Mr. DJ kubawo nnyawo Queen Dancer zinawo nnyawo Queen Dancer zinawo nnyawo kati yajja ssente tabalimba mbu ekimukaabya maali no Jiyajja ssente ne byeyayita mutasobola kwagala kuddayo. Byeyayitamu ng'afuna capital tasobola kubiddamu. Kyekimukaabye si abantu bonna bafiiriddwa emaali zaabwe. Eriyo eyafiiriddwa edduuka ly'amasimu lyonna ng'essimu ya layisi ya $7,000. Nkiddamu. Waliwo yafiiriddwa edduuka ly'amasimu lyonna ne gadgets ng'essimu esembayo kuba ya layisi ya $7,000. Akabikka omulalo akamu kagula ssente mmeka? Anti yagenda nti ye edduuka erya bubikka omulalo. Akabikka omulalo akamu ka ssente mmeka? Era essimu emu yafiiriddwa edduuka ery'amasimu. Essimu emu bw'eti erimu $7,000 kati ofiiriddwa essimu mpitirivu nnyo omuli smartphone, iPhone, bino bitekino, Samsung n'endala zaafudde nnyingi. Kati yagamba kampuni ebadde etunda abubikka abalalo akabikka omulalo. Kati essimu emu $7,000 erimu abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya ge ngali wala manetaze enamba yange yenu eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.